endagaano gy'embeera n'omuntu yenna kwe kuyimiriranga ku mazima, era amazima ago ogayimirirangako mu lwatu oba tugayimirirangako mu lwatu. Bw'osalawo bw'okola ensobi oba bw'ogwa mu nsobi, ezo ensobi ziba zizo, era oba olina kwekaabira gwe wekka. Ebigambo bya Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu eri buli mukwano gwe. Asumani Basalirwa oyogedde ebigambo bingi, naye nze nina ebigambo bitono nnyo gy'oli. Osindika obubaka buno bugende ku Asumani Basalirwa. Asumani Basalirwa, Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitemu yayimirira omulundi ogusooka naawe, n'ayimirira ogwokubiri naawe, naye musajja gwe oli munnanfuusi, musajja gwe oli muzibu. Era kyewuunyisa okubanga gwe Asumani Basalirwa oyimirira ku magulu g'abiri n'otuula ku TV station yonna n'ogamba titotegeera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okimanyi bulungi nti mwasalawo okuyimiriranga ku mazima, ate amazima ago mugayimirirengako mu lwatu. Nga gwe bw'osalawo okugatuulira okukubeera omunnanfuusi, weekaabiranga wekka, takwatagana na muntu munnanfuusi. Basalirwa oli munnanfuusi. Etteeka ly'ebisiyaga lyafuluma ng'okimanyi likuba mukwano gwo, osalawo gwe walireeta. Okimanyi bulungi nti likuba mukwano gwo, oli munnabyabufuzi era omanya bulungi nnyo akasannyo akaali kazannyo lyaleetebwa lwa Kyagulanyi Ssentamu Mitemu. Asumani Basalirwa bwe kyatuuka okuleeta emikono ku buli bw'enguzi, Asumani Basalirwa bwe kyatuuka kuyimirira ku ssente y'omuwi w'omusolo, okuyimirira n'Abannayuganda, okuyimirira ku lw'eggwanga, okuyimirira ku lw'abantu bo b'okiikirira, wayimirira na muntu wagaana okuteekayo omukono gwo, era gwe n'obeera against mukwano gwo. Yensonga lwaki yakulookinga kubanga tulina makulu. Oli munnanfuusi, oli mufere, oli muyaayo. Asumani Basalirwa. Era Asumani Basalirwa toddangamu kwogera ku Kyagulanyi Ssentamu wadde omuyisa mu kamwa kubanga talina wakufaanana, tolina kyaliiwe, kubanga bakyaliiwe tebava ku mazima. Eva bakyaliiwe bayimirira ku mazima. Gwe bw'obanga oli mulimba wakubahiyamu tobangako kyaliiwe. Watufera ogambye mbu wali wasooka kubeera ku kampeyini ze ez'ekyaddondo, alyoka agendewa, alyoka ajje ewammwe Bukiri. Amakulu gaakyo nti wagenda n'omukubira kampeyini naye ne bamulonda, najja naye akukubira kampeyini nawe bakulonda. Kitegeeza wamuwola, yali azze kusasula. Ekyo kyotegeezezza. Bakubuuziza ekibuuzo nti Kyagulanyi Ssentamu olina impact yonna gy'olaba nti yeyakuleeta mu kabina, yeyakuleeta mu palamenti, opalaapalanyizza, ogambye nti Katonda ky'osoose okwogera, n'olwokugaana naye togaana effort ye. Kitegeeza nti ne bw'atandibaddewo kwali kusalawo kwa Katonda. Gwe musajja gwe, emirundi gye weesimbawo ng'ogwa e Bugiri nga tibakulonda, abantu b'e Bugiri nga bakusula buli waidanga okwesimbawo, kisaadayo buli waidanga okwesimbawo, Katonda tiyaliwo. Katonda yaida Kyagulanyi yaida ni Katonda niwabona nti Katonda butyaidi yena ali walala nimu. Asumani Basalirwa oli kinnanfuusi, oli kinnanfuusi kisajja gwe. Nkuwulidde ng'ojejemba ng'ogamba mbu waliwo abantu abaakwatibwa ku lw'obutujju Abasiraamu ab'e Bugiri era gwe obawolereza. In fact, imagine nti babadde mu kkooti wamu nga basibe nga ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tannajja mu byabufuzi. Kale embuzi gwe kati mbwowozezza ekyo nakyo ddawo ne weewaana nti waliwo abasibe abaludde abaabeerayo nga ne Pulezidenti tannajja mu bukulembeze. Kati obadde oliita kyaki okimunenyeza okuba nti Abasiraamu baabakwata, wakakimanya nti Museveni ali against Abasiraamu gw'okolera, wakakimanya nti Mukama watta Abasiraamu, mulabe wa Busiraamu, n'okubeera Omusiraamu mu ggwanga obeerera ddala mulabe wa ggwanga, wakakimanya. Osalawo okugenda weekobaane n'omuntu atta Abasiraamu, ate owooza mbu bawolereza mu kkooti ng'ate olya mu ngalo z'eyabasiba. Kale oli mujaga nnyo kisajja gwe. Mutetusobola bayita bahonalimo gwe. Walyendo Musiraamu munno Asumani Walyendo yafa nga tukunoonyeza kalulu kisiraani.
abaana bangi nnyo abafudde nga tunoonya akalulu kisiranibwe. Abantu abo baafuna obwenkanya bonna abaafa. Musajja gwe n'osalawo ate eyatta abantu ate gw'ogenda okulya naye oli musiru ne toyina magezi. Okumanya kisajja gwe oli kinnanfuusi. Basaalibwa okumanya oli kisajja kinnanfuusi. Sebo oleese n'example n'ogamba Owerukunjiri wadde president yagendayo naye yagwa. Ye example gy'oleese nti Owerukunjiri president yagenda naye yagwa. Naye ebyerukunjiri tewabimanya. Nakwedde president yagendayo tewabimanya ebyafa ku Nakwedde. Ebyafa ku Kaluluko tewabimanya. Abaana bayiwa omusaayi ne bafa. Musajja gwe kale twakunyingira nnyo kisajja gwe. Kati Erukunjiri olw'okubanga kyagaana nti wano kati obadde otegeeza nti eno ne bw'atandise Katonda yakubeererawo era wandiwangudde kuba yonna gye yagenda Erukunjiri n'emukono ene wa Nakwedde baagwa. Tewabimanya kubanga wali ne Museveni, oli mu buliri w'ebisse, oli mu blanketi ya Museveni akubisse, wasuula amazima. Abantu b'Erugiri tebagenda kuwaka, togenda kudda mu paalamenti. Okumanya oli kisiru nnyo mu Jeme erina omubaka omu. Can you imagine? Ebisajja bino babyanywa butto. Jeme olina omubaka omu, ekibiina ekirambo olina omubaka omu. Wenyumiriza mu kuba n'omubaka omu, olina omubaka omu ate gwe mwagala okujja mu paalamenti. Leeta ababaka 10. Mumanyi politics mumuludde muli b'amaanyi era Katonda. Leeta Katonda ajja babeererawo. Leeta ababaka 8 bajja kuyitawo mubeere 9 gwe naawe obeegatteko. Katonda taliiwo. Kyogamba Katonda yaliwo luli. Kyagulanyi bwe yakuyamba okujja mu paalamenti kati Katonda yafuddewo. Leeta ababaka 10 era Katonda ajja bayamba bayitemu nga bwe yakuyamba. Tusajja mmwe muli bafu nnyo, temulina magezi.